Yes, mu mawulire agakagwawo era agatalinda ampuliriza, omuyimbi amanyiddwa nga Alicia M amaze okubeera nga afa. Ampuliriza mawulire ga nnaku tegabadde tegasobola kubeera nga galinda, ne tugamba katugabasuulireyo mu gategeere. Omukyalo ono muganda w'omulongo Babirye Sarah, kaakati nno bambi mukwano gwaffe amaze okubeera nga atuva ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Fraternity y'abayimbi bonna, bakomrades baffe abayimbi abadde bakwano b'omukyalo ono amanyikiddwa nga Alicia M amaze n'afa bambi mutalo lw'abakyala olw'okubeera nga azaala. Kati omukyalo ono yakuyimbira ennyimba nnyingi nnyo, okuli simanyani yayimbako ne David Lutalo n'ennyimba endala. Kaakati nno ono amaze okubeera nga afa, era okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso, enteekateeka z'okuziika tezinaba kubeera nga zikakasibwa, wabula bwe zinaba nga zikakasibwa mujja kubeera nga muzitegeera mikwano gyange abali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda. Tuyitiddeyo buyitizi eno kubanga ono mwannyinaffe era ono munnayuganda munnaffe era ono abadde mu fraternity yaffe, muyimbi artist mulamba ngera boola baffe. Kaakati nno kiba kitukakatako butereevu nnyo okubeera nga tubabulira ensonga eno, wadde nga tuli mu biseera bya politics. Akanaayo kyani pulezidenti waffe yamaze dde okubeera nga ayambuka mu bitundu eby'omumambuka era ebigenze mu maaso mbibatereddeyo byonna mbiwulidde mbitegedde. Kaakati nno kitalo nnyo, omukyalo ono Alicia M bambi amaze okubeera nga naye afa. Kitalo nnyo, kitalo ddala mukazi wattu abadde yakatandika okubeerako nga omuntu kyannaku. Amawulire amalala mangi g'ogenda okulira. Muhammad Nsereko ampuliriza ono akiguddeko mu mbeera y'emu, omusajja aleese bwino katuve w'omuyimbi nkomewo. Bizibu buli omu agumye munne. Alicia M oba omuyimbi Alicia M muganda wa Mama Sarah mumumanyi bulungi, Mama Doni, Mukama Katonda amujjuludde. Afudde essaawa eno yennyini nnyini. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire maze gakonfaminga era nga nsaba ebisingako awo ngenda kuba mbibategeeza, naye bantu baffe ba munju tusaasidde nnyo Mama Sarah, famire yonna, bizibu ffenna bitugwiridde ekyamazima. Saba Katonda omulungi atugumye mu kaseera kano. Kufa okwakibwatukira si kwangu. Buli omu waali sabira Mama Sarah, osabire famire eyo. Bizibu ate nga bwe mulindirira ekiddako kubanga tugenda batubawa ekigenda mu maaso, naye nga mu kaseera kano kennyini tugenda konfaminga wawe tugenda, abali okumpi tugende tubeerewo mu kaseera akazibu. Kale nno butereevu mukwano gwange atugoberera ku mukuto gwa AKTV Media Uganda, video jimpere ekigalo osobola okubeera nga ofuna information eno yonna nga bwe nsazeewo mbere nga njikuteerayo obeere nga ogitegera. Omukyala oyo bambi yafudde nga yakamala okubeera nga bambi ayanjula bbaawe. Kyannaku nnyo, kitalo nnyo, Mukama bw'atyo bw'asaze. Wabula kansoke nkutwale mu mboozi ennene ey'omusajja ono avuddeyo n'asomesa n'annyonnyola n'abeera nga akulaga nti abasajja b'amasuuti, abasajja b'amataayi, basajja bafu nnyo nnyo nnyo. Kati gwe tuula nze nkulekeremu obutambi buno owulire kamu ku kamu, ampuliriza ebigambo osobola okubeera ng'obitegeera.
oyo Sseggona musajja weriraka oyo Sseggona si wawo busi ayita yogere ewaabwe tumuzeeyo ku bijjabe waabwe baba si batuusi Sseggona nga akyaweereza emmengo oyo Sseggona afaanana mwenda lwa Sseggona oyo okugejja amatama ndowooza afunamuko ku busente faanana bya Sseggona ebikadde ebyedda afaananira ddala mwenda musajja mutuusi kali amaggwa Sseggona kasita owulira oyo nonsense oyo kali amaggwa Sseggona olina ebyuma mu lulimi ku maniina ali amaggwa weyita ngamiya kasita owulira ebinnyanya ebyo ebyekisiru ng'omanya ogenda kufa nawe wayita oli ngamiya kali amaggwa Sseggona duka emisi bamulanga kisempijja balina ebinnya ebyo ebyekisiru bamulanga kisempijja ng'omanya duka tumati beyawulamu kiraasi beyawulamu kiraasi bwekyoba omanya nti ekiruma abasajja bano ekisinga kubeera nti kati fenna tuli ku level emu nze seetaaga kwogera nze nja ku TikTok nga sikoze video nga kuliko videos nga 10 n'omusobi teweetaagawo mankiseeka kujja kwogera olina kyonnyonnyola eva ojja kusangawo omuntu alina byannyonnyoddeyo eva ojja kubuwa like oba ojja kukomentinga oba ojja kubeera mu mativu ku mutima nti omwana asitudde eddoboozi kati saasira bifa mukama waffe okujja baalindangaani kati oli bw'anaalaba Kisekka ng'ayogera ne Kisekka n'amugamba nti nze saasoma kati ye n'atunulaatulamu ng'agamba naye ate nze nnyinayo kaddiguli mbeera ntya nga Kisekka byayogera sinze mbyogera fifite ffenna tusobola okwogera teri w'amaanyi teri mutono ffenna twogere ebituluma lwaki olinda Kisekka ayogere kati ako nako kabaluma nti tetukyalinawo kiraasi Kisekka ajja kwogera nange njogere naawe alina honisi diguli naawe ojja kwogera then abantu basunsule bategere Kisekka yalina amagezi amazaale oba owa honisi yalina amagezi amazaale that's why bwe twatuuse mu kalulu kano waliwo abamu abalina enjogera egamba mbu mutunuulira mutya oyo omuntu nga yabakulembera ekibuuzo ne kiba nti gwe yatukulemberanga twali twenkana naawe muki olwedde ffe tuli bawansi tuli badyeti abatalina kye tuli which is okay nze obutabana kyendi gwe tebina ebikwatirako and doesn't matter gwalina kyoli tulageyo boosituddeko okufuuka gwe ekyo kyoli oba tobalina then you keep quiet ojjako ng'oli an idiot of 21st century naye byoyogera byonna bibeera trash totally kasasiro obanga okitegedde nti ekizibu ekiruma eggwanga lino kwe kubeera n'abantu abatamanyi then gwamanyi otuyambye otya okujjayo ffe abatamanyi naffe okubeera nga tumanyi mukama waffe n'asula bolowooza nti tebamanyi nabo bamanye ate gwamanyi n'owulira obusungu kati obusungu obujjawo oyagala kufuga baddofe oyagala kufuga baki ffenna tulina okubeerawo nga tumanyi ffenna katumanye lwaki gwamanya weefudde sekannolya gwe muwanvu ow'obulago obuwanvu bwe buti otubuulire ebiri eri ewala kati ne bw'onaatugamba ebifu atujja gamba oyo ow'obulago obuwanvu yalabayo ffe tetulabayo mumulekayo ebyo ogenda bigamba ani tolina gw'obigamba kati tolabayo ffenna tutunuleyo tulabe bakola ki kati tutukkiriza kulabayo wekitegedde kati tutunule mu paliamenti eyo tutunuleyo tulabe bakola ki lwaki babigabana amumasireko ng'akuvayo ng'akugamba oyo talina byayogera that is total rubbish ki ng'ate akunnyonnyodde ekizibu ekituluma bw'atatugamba rubbish gwani yakuba obuvunaanyizibwa obwo n'amaanyi agatunnyonnyola ebituluma nti omulala talina kubyogerawo n'oli omusajja omukulu atugamba yasoma bwa looya naye obanga tosobola kusolovinga kizibu kya percentage wasoma bwa looya era ng'olangira omu obutasoma nga tosobola kusolovinga problemu ya percentage wakati mu quantity ate nga mwamala dde okukola policies ne agreements which means ono kyabakugambye nti bwe nfuuka president already quantity agenda kugifuna ajjeko percentage because policies and agreements agenda kubijjawo bye mwakola byali byanyigiriza dde abantu nga bannannyini kintu tebafunamu kati kyakugambye when I become a president bwe nfuuka president ekitegeeza kyasooka okujjawo okusolovinga agenda kusolovinga ekizibu kya policies azikyuse then agende mu agreements ezaakolebwa wakati mu mafuta azikyuse then agenda kufuna quantity gwe gy'obadde ogezaako okunnyonnyola automatically abamaze okufuna percentage ekyo nakyo kizibu kyetaaga omuntu ogenda ku ssomero ne bantuuza mu kirasi ya mathematics n'entuula omwo n'endwamu
kumpewo n'otandika okuyiika agalusu nga gangi kulu ya galusu n'otandika okunyonyola nonsense omuntu yenna nga president ekitegeeza ekivuganyisa mukama waffe Museveni kumujjawo akyuse policies Museveni ze yakola ne agreements ze yasayininga ezividdeko bannayuganda okubonaabona sikwetagisa kubeera mbu ndi lawyer tikinetagisa kubanga nyine mwanyi nyingi tikinetagisa kubaaki ekyo just kyotula butuuzi n'okiraba nga kyekituufu tosobola kuŋŋamba nti ovuganya Museveni naye atokkiririza mu policies ze ne agreements z'aba yakola then ovuganya waakyo olwedde abamukulembeze mulungi gy'oli awo ng'oleeta engalabi y'ecological party oyambadde kati ecological party eba yaki ku muntu gw'okkiriziganya naye abantu abamu banneekiseka olw'ebisajja ebyo biraba mu gakooti nga byali bitumanyira bumanyizi nze nkugamba tebaliddamu kummanyira abo babankoko nsaba bawambwa nange nabagoba obusajja obwo bwakubanga ebikalu mwanda we yagwe buti ne bufunga ebikalu ng'oti bubikubisizza mirawo ne kajja ne kabeesimbamu ne kabamanyira okwekuta naye amagezi tebwalina mwana ffe twali twasiriwalira mu bidongo simanyi situlimbalu ebintu omuntu byayogera nga mukambwe munyiivu naye ng'omubuuza ekikunyiiza nga kyangu nnyo gw'obusungu obujjeewo biri okoze political party ekitegeeza ovuganya ali mu ntebe okitegeera bw'oba ovuganya ali mu ntebe ekitegeeza tokkiriziganya na bintu mwatambulira kyekikwagaza ofuna obuyinza ate gwe bw'otugamba nti ate osooka n'otula yayotuuse n'okwogera omanyi n'ennugu enombi mu endagaano ya agreement kati gwategeerera yasoma endagaano ya agreement kinyonnyola abantu endagaano awo ebyemitwe emimwene n'enduliza oyo mugezi oyo nsereko oyo mugezi ye musajja yekka omugezi ow'endagaano ya agreement awiri aroke upstairs tutegeera ennugu ekwogeza ebintu ebyekisiru ennugu ekwogeza ebyekisiru nze kankubuulire ennugu ekwogeza ebyekisiru n'ogamba musajja muno nti oyo musajja tamalaako ate bw'akwata mukazi wo muyingiza mu loogi nti ate omutwalawo talina maanyi ga kisajja olwedde baleke bayingire mu loogi kati beebansereku endagaano ya agreement jangu ogitunyonyole kyeki jangu otunyonyole kuba yagambye mukama waffe ayina lolo urban excitement then ye atagineeyo era nsomere ajja atunyonyole endagaano ya agreement kyeki era omukulembeze abeera na buvunaanyizibwa ki okutuusa services eri abantu baabakulembera nga takyusiza mu policies and agreements eziba zaakolebwa okubbako bannansi ebintu byabwe jjajja abitunyonyola Bila mintu sibyakeera kumacha n'onyiiga n'ogamba nti mpalana Kisekka olw'okuba yakoze oba live n'abeerako n'ekirungi kyakola kagende ekirwanyise tutunulengako ne ku side ey'ebirungi Nsereka asobola otuwa ensonga lwaki avuganya Museveni yajja agigamba ensi kuba alina ekibiina ky'ebyobufuzi yajja agamba abantu nti nze nvuganya Museveni because ebikolwa bye birungi okubuuta omukazi bwemukkaanya mu maka ebirungi tusobola kugamba nze mumala okyaye mukyala wange because tukwatagana nnyo mukyala wange mugezi nnyo tukwatagana mu bufumbo obulungi kati mugobi oba otegeera kati manyi mumala kufuna butakkaanya ku bintu ebimu ne mulyoka mwawukana ekyabawukanya ne Museveni bubbi olwedda saa tubbanga n'endagaano ya umeme bennyini abalukwago babaddengawo naye nga tebasobola yadirizoolovinga umeme netuuka okumalako endagaano yayo n'egikola sente tuzisasudde zonna kyokka ne mugenda ntugirira billions and billions of money then twali tuliyirira ku ki obuwumbi lunaana twali tuyirira ku ki ng'ate n'okusasula bijjo tusasula teweddeko oli omuwadde omulimu ate wamalamalako omulimu n'otamwongera mulimu gyate omuwa biliyoni omuwa biliyoni kakate n'ogamba nti umeme ogigobye ate oleese eno kampani empya simanyi ogiyisa amannya ki kampani empya ababadde bakola mu umeme 95% be bagenda okukolamu eri kampani ate eri kampani egamba nti baduwe triliyoni 3 okutandika okuoperatinga ate nga bulaze ebaddengawo eno umeme omaze ogiwa obuwumbi lunaana ate eri contract gyogamba ate olina ogiwa triliyoni obuwumbi 10 meka 3 bannange 3 kati bebasoma bebatukulembera bebasoma Muhammad Nsereko bali eyo bakaaba n'atuuka n'atwala ku radio
station obusungu nga bamubuuziza bubuuza nti owaayi Solomon Kampala ensonga zayogerako ozogerako ki n'anyiiga. Lwaki anyiiga bw'aba alwanyisa Museveni nga Solomon Kampala teyanyeze ku ye yabadde ayogera ku Museveni? Kiki ekyanyiizizza Muhammad Nsereko okumutuusawo okunyiiga okutuuka ku ekyo? Atukogambe tombulira toleeta mwana wano naye ng'omwana yabadde ayogera ku Museveni. Muhammad Nsereko gwagamba gwalwanyisa. Lwaki yabadde anyiiga okutuuka ku ekyo ng'omwana teyamenshonize wadde ku linnya lya Nsereko? Okategedde lwaki yabadde anyiiga? Kiki ekyabadde kimunyiiza? Ekyabadde kinyiiza Muhammad Nsereko kubanga omwana yabadde ayogera amazima. Omwana yabadde akuba Museveni hands down. Ng'ate Nsereko tayina statement zasobola kukola ziwolereza Museveni. Yensonga lwaki walabye omwana Museveni Muhammad Nsereko ng'anyiiga nga nawe wakuluma bulumi towona. Osegedde omwana yamensonize ku Muhammad Nsereko? Nedda. Omwana yamensonize ku Bampuuga? Nedda. Omwana yamensonize ku Bassemujunganda? Nedda. Omwana yayogedde ku Museveni na nfuga ya Museveni. Mwenamwe gwe mugamba gwe mulwanyisa. Lwaki muyomba? Lwaki munyiiga? Lwaki munyiiga? Ndowooza okirabye? Olabye kye tubagamba bulijjo. Bano abasajja baali babateekawo ng'ebisenge. Ng'ekisenge ekigenda defendinga Museveni afuge ku bannayuganda mpaka bwakoowa. Robert Kyagulanyi Ssentamu najja. Yali yeetaaga bwetaazi kutuzuukusa kubitegeera. Ye yamanya nti asiina beera mu lutalo luno kwefuula Swaziniga. Kanzuukuse bannayuganda abo. Bannayuganda be basinga amaanyi nze ndi omu. N'alyoka azuukusa kye bayita munnayuganda. N'amubuulira n'amugamba buli Kabadi Museveni kabadde akozesa okumufutubbalako naki Uganda kye yali badde bwe buzibu Museveni bwalimu kati ssaawa zino. Okigedde mukasambidde aye twamutuusizza oyo ye mumuwe n'obwokunywa bwe atuule gy'atuula nga mutegedde nti ye twamutuusizza. Mukasambidde yagambye agenda kuwagira Museveni ku kisanja kino. Njagala okitegeere NUP kaga kuddiremu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP zajja kulwanyisa Museveni na Museveni bamukolera. Temwakategeera.